Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tugenda maliriza omusomo guno ogwa maddi oba okuwangaza. Ku mulundi guno tuzze n'omuteeko ogusembayo. Omuteeko guno eno gwe gw'okubanga omuntu talina option ndala okuggyako okubanga awangaza awantu awo oba paati eyo gy'asanze ewangaala ekigero kya nnyukuta 6. Kigero kya nnyukuta 6. Twalaba nti waliwo wabeera nga asobola alina kuwangaza talina sukka kigero kya nnyukuta 2. Then ne tulaba ewalala nga either alondako either alina kuwangazaawo mirundi 4 oba 5. Tulaba n'ewalala nga alina kuwangaza oba yagadde mirundi 2 oba 5 oba 6. So ku mulundi guno eno omuteeko guno omuntu aba alina okuba nga awangaza awantu awo ekigero oba ekipimo kya nnyukuta 6. Era nga kino kirabikira mu mbeera zino 2 ze tugenda okulaba, nga embeera esooka yeeno gye tulaba wano eno ku mukono gwa kkono. Singa emu ku nnyukuta zino eziwangaaza ebanga oluvannyuma lwayo waliyo sukuuni. Singa emu ku zino ennyukuta eziwangaaza oluvannyuma lwayo singa esangibwa nga waliyo sukuuni, omuntu aba alina okuba nga awangazaawo ekigero kya nnyukuta 6. Ennyukuta eziwangaaza zetugamba jjukira mulimu alifu, newabeerawo ne waawu, newabeerawo ne yaawu. Wabula nga mu Qur'ani ojja kisanga nga kirabikira mu mbeera ya alifu yokka, tojja kisanga nga kirabikira mu mbeera ya waawu oba eya yaawu. Era ng'ekizampo gye tulina esooka kyekigambo kino al-ana. Kino eno tujja kiraba mu suratu Yunus aya ya 91. Allah agamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم wetegereza waneno ova ku hamza waliwo alifu ewangaaza etuddeko maddi, then oluvannyuma lwa alifu waliyo laamu eya sukuuni. Embeera eno singa eba esangiddwa ogira nti sukuuni ezze oluvannyuma lwa alifu ewangaaza, emu ku nnyukuta eziwangaaza zetumanyi. So kati embeera eno singa eba esangiddwa, omuntu aba alina okuwangaaza ekigero kya nnyukuta 6. Nga owulidde ensoma n'ogamba al-ana nga tunaakwatula laamu eya sukuuni, olina okuba nga owangazizzaawo ekigero kya nnyukuta 6. al-ana wa qad asayta qablu. Naam, ekizampo endala eri mu suratul Fatiha aya esembayo. Tutera okuwulira nga basoma ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nolaba nga omuntu awangazaawo awo, wabula tutera okulaba nti waliwo kale abasussaamu n'awangaza nnyo, waliwo kale atawangaaza n'awangazaamu katini. Naye nga ekikulu omuntu alina okuba nga awangazaawo ekigero kya nnyukuta 6. Lwaki? Kubanga laamu eno eriko sukuuni ate ezze oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaaza. Omuntu ajja kumbuuza naye nga laamu ndabako shadda ate ogamba eriko sukuuni. Kyoba olina okumanya asliyan shadda eva mu combination ya bintu bibiri. Shadda eva mu combination y'ennyukuta eya sukuuni n'ennyukuta eriko empeerezi. Amakulu nti ekigambo kino dallin, laamu eno gye tulaba wano eno, okukola shadda eyo baddira laamu eya sikuuni nga ye yali esooka
then ne bagigattako laamu eya kasira kati mu kubifunzafunza ne bawandikawo laamu emu then ne bateekako obuteesi ka shadda okulaga nti bino byabadde bibiri okuggumira okwo. Era oba weetegereza woba osoma ekigambo nga kya shadda obanga asoma sukuuni mu kusooka then n'oteekako empeereza eriko daalliin. So bwe kityo bwe kiri kibula nti eno naye etwalibwa mu ttuluba ery'okuba nti ennyukuta eya sukuuni ezze oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaaza eya alifu gye tulaba wano eno for instance. So kati mu mbeera bw'eti omuntu alina okuba nga awangaazaawo awo ekigero kya nnyukuta mmeka? Kya nnyukuta 6. ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bwatyo era example endala tusobola okugijja mu suratu abasa nga wonagamba nti aya egamba audhu billahi minash shaitani rajim فإذا جاءت الصاخة olaba kha'u eriko shadda naye nga etugambye nti shadda etegeeza ennyukuta mmeka? Ennyukuta 2. So ezze oluvannyuma lwa ennyukuta eya sukuuni eri ku kha'u ezze oluvannyuma lwa alifu nga y'emu ku nnyukuta eziwangaaza. Alifu eno erina okuba nga tebaddeeko mpeerezi nga just ezze buzzi ng'ezze kuwangaaza nnyukuta ekulembedde. Kati mu mbeera eno saadi ekulembedde eriko fataha kati alifu nejja ng'ezze kuwangaaza saadi. Kati alifu wezze okuwangaaza saadi naye mu maaso nga waliyo kha'u eriko shadda tugambye erimu ebintu bibiri, mulimu sukuuni n'empeerezi. So amakulu nti kha'u eya sukuuni egoberedde alifu ezze okuwangaaza. Mu mbeera bw'eti omuntu aba alina okuba nga awangaazaawo ekigero oba ekipimo kya nnyukuta mmeka? Kya nnyukuta 6. Kansubire kategerekese bulungi. Twagambye nti embeera ziri 2 mw'obeera nga oba omuntu mw'abeera nga alina okuba nga maddi eno agiwangaaza ekigero oba ekipimo kya nnyukuta 6. Embeera ey'okubiri singa aba asanze ze tuyita huruful muqatta'a. Ennyukuta zino eno zitandika essuula ezimu ojja zisanga ng'ennyukuta zino bazitaddeko bumaddi obwo. Ennyukuta zino omuntu waba azisoma nga kuliko bumaddi buno. Bumaddi obwo obanga akasota obutali nga buno obwa koma omuntu aba alina okuwangaaza ennyukuta eyo ekigero kya nnyukuta 6. Okugeza nga example yaffe wano esooka n'agamba كافها يا عين صاد. So n'abeera nga asoma mu mbeera bw'etyo. Zino zokka eziriko ki? Bumaddi buneeno. Then mu example endala olaba nti ta'u tetugiwangaaziza kubanga teriiko kamaddi kaneno. Kamaddi kano ke kalina okuba nga katulaga ekyokukola nti waneeno olina okuwangaaza. Then alif lam mim yasin So singa aba asanze ennyukuta zino bwe ziti naye nga ku nnyukuta okwo batuuzizzaako kamaddi ako, akabonero akamaddi ako ke tulaba akaba keebasa akabanga akasota, then omuntu oyo waba asoma ennyukuta ezo awangaazeewo ekigero kya nnyukuta 6. So nkukubiriza okubanga oddayo onoonye emisomo egyasooka
ejazimmaddi ezasooka emiteeko egisooka then ojje ng'ogigoberera insha allah. Nsaba allah abeere nga atugasa nabyo era abeere nga atuwa okuba nga tubiteeka mu nkola n'okuba nga tusoma Qur'ani mu butuufu bwayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر